muhabbati kuka kukwekera ka mukwano maina wagamba ku nsi kuno kuliko ebintu bibiri ebinyuma sente na mukwano era obanga oli kacere tolina akwagala ng'oli mafuta oli lumone tolina akwagala tonaba kumanya nsi bwenyuma essaawa zino muganda wange Levikson ogasseko n'omukyalo omumbejja omusufu ombalagavu gwalina essaawa be bategera kibayita okwagala kubanga ffenna tukuŋŋaanye watu celebrate them naye nga tujaguza lwakwagala kwabwe mukwano gwe balina wakati waabwe so kali woba oli wano nga tolina akwagala oyiddayo kawetuge gwe watugulidde emigwa so n'olwekyo muganda wa Levikson webali kukkiriza abasinga bakiyita buvumu omusajja abaye tekuba kwewaayo kuba kusalawo ate mukama yaba asazeewo omutima gwo kyono gwogenda okubeera naye neeboogera batya biza yakulina mu ttaano kyekyo sikwawulina yakulina mu ttaano naye nga tekwebaza okutuuka ku ssa lino munnange kubanga lino lyessabi ly'omukyala era buli musajja woba oli wano ng'olina omukyala nga tomutuusangako wano omukazi nkwegayidde noonya alina obuvumu engwa gireka wano otamwoge muteo leka wakanasire kagara Junior yatandise omukolo kyokka nnimba ewange yagutandise. Yes, welcome back to my YouTube channel. Please subscribe, don't forget to comment. Omukolo banange akuba katonye nenga mama kushona byonna yabitegeka alina zi umbrella wali wonna abantu bangi abamuwerekeddeko abayimbi nengira Gabi Ntate ono Mudra nengede Apas nalabyeko Mama Harima Catherine Kusasira Space Tayana Carol Nantongo bangi bamuwerekeddeko bambi ya ne Madratan Chiko Junior n'omwana ffe w'Embarara Reggie omukolo munange baguweesezza ekitiibwa. Yes, so it has been a colorful event banange. I loved the pink. Oh my god banange yo waddeko tumute eyo si gye bayita 3D bane decoration yo banange era kituufu y'ebulaaya. Abayimbi bangi ja Jasmine banange ate mbeera biddenga ntuuse wano kiramanya abayimbi bamuwerekeddeko bangi. She looked so beautiful in her first outfit. Omumwa afulumidde. The makeup is simple, not too much. Never ne desire dabuto. Naye banamu ekitegeeza omuntu omunene akula mangu, omutono ali emyaka. Bwe kiri bwekize ne big. Quality banange. Kubanga omugole waffe Desire Luzinda yasala omubiri n'adda buto. Congratulations, dear. Me, I loved the deco. Just look at the background banange. Michelle no munange naye yabuuzizza she was part of them. She looked so beautiful as well. Bamukola ne bridal shower kwegamba omukulu abadde bagwetegekedde. Yes, so yamukozeeko makeup simufollowinze mumanya, but she looks so beautiful. Abayimbi Carol Nantongo yabadde ayimba, Gabi Ntate n'ayimba naye, Jasmine n'ayimba, Spice Tayana, Apas n'atuwa kapera wuyo Maureen Nantome, Mami Ruth Karibala, bangi bamudra bonna omukolo gusitudde abanene n'abampi. Yeah, so what I've learned nti when the right time comes, no evil can fight that, you know. Tewali ayinza kulwana lunaku olwo. Yes, because fenna
tukula tugamba nenjala nfumbirwe njagala bampase njagala kuwasa n'otagala eno neeri mpaka wootuuka ku mutuufu. So I think these guys were meant to be together. Kuba baludde munnaaye baludde kitegeeza n'olima luli lwe baakola nga gundi mwali nga Vixen mbobugole kwe kwali okukyala kuba kuno kwanjula abasinga ba mistake nti kukyala mpozi ne maama bw'okukyala we kuba bwe guti kati atoola okwanjula ne kuno kwanjula si kukyala kuba ndowooza nga mu 20 something bagenda kukola wedding. Yes, so abagamba le Vixen mutoko mukyala, you guys muve mu ebyo. Muve mu ebyo. Omuntu osinkana mukwano gwe, waliwo couple eri Kenya omuwala asinga omulenzi obukulu but years, you know, myaka 2-3 kitegeera ate nga omukwano ebyo tebiriimu. Naawe omuto oyinza obbeeyo ng'ozunga mu bavubuka nga toyinaayo mukisa n'ofuna omukaddewo sugar daddy naakutegeera bulungi nnyo naakuwasa naakuteeka eka. So you shouldn't mind about that, you know, as long as you're happy. Kyetubeera tufaako kyokka. So omukolo gubadde mulungi abako obukinakyambalo si kyebunyarwanda, that white with something. They looked so smart. Junior n'akogerera awo binyumye bambi binyumye nnyo wadde bannaaye ffe tebaatuyise kubanga keeki tugiyita keeki. Yeah, so she had like 3 to 4 outfits. Waliwo green, I've seen white, you know, but for me my favorite was the background with that pink rose, you know. Yeah, and desire yekozesa ebyabagole naye bannange ebintu bina tebibeerako mukulu na muto. Omwana owabiri we omukolo we gutuuka yeekoza, n'omukyala omukulu naye yeekoza, kwegamba ffe twekoza kabe muto kabe mukulu tusigala twekoza. So it has been a colourful event. N'oyo wuuyo full figure ne full figure tolumangako desire n'akaluluse baakubye eno mamuno ng'omanyi nti omusisinkane. So yeah, briefly me, I enjoyed the event. Yeah, it was colourful, luxurious, expensively, internationally, you know, Americally good. Yes, so mune desire agenda ofumbe then ofumbira omwana w'abandi kati obwana obuli obwandi bwagaali Vixen mu DM buli mu kolima akayiraba oli kuyo fotoleseewo mikwano. We small girls temunnasalawo temunnatereera. Yes, mukyawanka you want someone who has money. I want someone who has money era who's going to do money. If you still managing mukwano mugume okubalekawo. So ne utalo yabaddewo Kyamagero yabadde best man. Yes, there is a moment I loved when Vixen agenda kwata case then Kyamagero n'ayingirawo ne Wake Bend abadde banaye abayimbi babaddeyo n'omunnange. Yes, so ne Mathake wuuyo bannange mami namwogeddeko dda abaana ab'obuwala naye bonna abadde basheeshe. Badde basheeshe mwanattu Abaganda tubaddeyo batono. Nadra Chiko naye wuuyo ne Madrati gwenda bye ono ekyeko ne Madrati banemo kwawula. Yes, so mukolo gunyumye. Ate Junior kaakatandiseemu ng'akoogera bannange nange taddi njagala omukolo gwange Junior ajja gwogerere. Binyuma agamba musiku n'ekintu ekisinga okunyuma mukwano. Ate kati nze omukwano kwe siva okay ne Salvador naye mulabyeko kolosebo gusitudde abanene n'abatono. So
Desire, congratulations. Hey, it's never too late, to enjoy. You take your time, Banank. You don't need to rush into You have to take your time. So she took her time, they took their time, never time. Nzokitanga bambuza ine Vixen baina connection inabyegana. Katwachimbera mwegana ngamanyi munabichayo. Anyway, regarding this, love has to move on. So yeah, mukolo gwego sirabye wonso bine daddy tumulabyeko daddy wa Desire. Akuze bambi mashallah musajja watu. Abadde to witness her daughter's marriage introduction. Nemwe abako banyumye. Daddy nanga wobujja njagala mwambale bwe muti mata. Era nze ate kati niye kino kyambalosi kyabatooro kibano. Batooro. Ate ebyange gye ngenda. Butoore eyo era abatooro muli balamu banki. Ssaawa yonna nange bango. Mu compound ya daddy babiri baliwe batyo. Bajja okwambala white. Naye Desire alina omubiri nnyabula. She looked so beautiful, man. So otherwise, byonze byange binyumidde. Byekozezza byonna binyumye. Eno ofumbe mwana wattu. Kyomukka ne bwe gweyongera osigalamu muli togufulumanka.